Munange yalabudde abawala abagamba mbuno balinze afumbirwe n'abagamba mujjeko akamanyiro akanyeba akanyampya jula Munange abantu abasinga muvuddeyo nnyo ne mwogera ebigambo bingi Vixen lwaki tofumbirwa Pastor Bugembe lwaki tofumbirwa n'abagamba why afumbirwe bagabayo birabo oba ki mwagala tuwase bagabayo birabo so munange omukulu amanyiddwa nga Vixen twamuguddeko wane ku mukolo gwa mwana mulenzi amanyiddwa nga Bata ono nga manager wa mwana mulenzi amanyiddwa nga Edisa Musuza ogwabadde wali ebbunga nga gwabadde lunaku lwali lwa mukaaga yes lwali lwa mukaaga era nga munange gwabaddeko ebikonge eby'amaanyi nnyo Vixen because musakoze mulimu Edikenzo mulimu Pastor Bugembe awo mulimu abantu bangi nnyo we yasinzidde n'abeera ng'alabula abawala bonna abavudde okulaba mu muletako akamanyiro akasusse n'abagamba ye tannajjuza Namboole musoke muyambeko ajjuze Namboole then alyoka aveeyo akoleki alyoka aveeyo awase oba afune mwana be ne tumugala Vixen omwana ye waali oba just agamba ye omwana waali naye just kikola ki kibulamu just kuba muno amwetegereza amala omwetegereza bulunyo then alyoka akoleki alyoka amuwase so kankutuuseko Vixen omusajja ayegulidde erinnya mu kubanga akuba gospel music na breaking through banasamba akajineno mu secular music ate nga yetalina gwawalana mu mabaala agende nakuba muziki ku stage z'abayimbi atali ba gospel agendako naye nga ebintu bikola lwa ku kisa kya Mukama nekyenza ogamba if it is your first time to watch this video just go down there subscribe make it or like this video and comment so that it can be recommended to other people all over the world to watch this video so if you're going to like this video just do it for me because I am the king of the Rugambo the Poko the Maulide ku baselebu bamu